express my gratitude to you, all my friends, all my friends all over the world, for first, praying for me, 2, for loving me, 3, for forgiving me. There's so many things that I want to thank you for that I cannot say all tonight. But above all, I thank you people for loving me. I don't take it for granted. Sweet water for granted more. People love me and no. I know there's lots of hate out there. But I know for me, my love is beyond that. All my friends that love me and believe in me, thank you so much. I don't know if I should talk about my illness. I don't know. Because right about now I'm taking to... I am Kama Katonda, gwe yatonde eggulu kutali mpaji, gwe obulamu bwa buli muntu yenna yatondebwa ku nsi eno. Mukama Katonda tukusaba essaala eno, nze n'abantu ffenna abalumirira obulamu bwa Jose Chameleone, abantu bonna abamanyi omugaso gwa Chameleone, abantu bonna abayimiriddewo ku lwa Chameleone. Ayi Mukama tukusaba embeera Jose Chameleone gy'alimu ogimutaasa agiveemu, olw'obulungi bw'akoledde ensi eno, olw'obulungi bw'emikwano gye nga ffe, olw'obulungi bw'abantu abamwagala mu Uganda ne Bulaaya n'ewalala yonna. Ayi Mukama tukusaba okwate ku Jose Chameleone omuwonye, addemu ayimirire, adde ku magulu ga abiri, addemu akakalabye emirimu Mukama Katonda gy'omutumu okukola mu bulamu bw'ensi eno. Kino tukikusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mbu Chameleone ayinza okuba yafudde nga tebannayogera, nga tebannagamba ggwanga, nga tebannakirangirira. Ge mawulire genfuna kati. Jose Chameleone yali Sseguku mu ddwaliro lya Doctors Hospital. Baamututte ng'ali bubi nnyo nga bw'okiwulira. Naye bwe baamutwalidde wabadde okkirizibwa okugendayo mulaba. Naye obukeeredde leero teri gwe bakkiriza genda kulaba Chameleone. Ndowooza mujjukira ebintu bya Moze Radio bw'atyo bwe yali. Moze Radio yafa n'amala wiiki nnamba nga mufu, naye nga tebagamba bantu nti yafudde, ng'abasawo bagamba bugambye embeera gy'alimu mbi naye ajja kuba bulungi. Naye Chameleone saawa zino tebalina gwe bakkiriza gendayo mulaba, era abasinga bagamba nti ayinza okuba yafudde naye nga tebannakirangirira. Ng'oyogera bwanika namulabye ku CBS radio ya Buganda mw'Oweekitiibwa Katikkiro kwe yagobye ennyimba eziwemula, kwe yagobye ennyimba ezeesittaza. Bwanika ali kulya kuba kulya ebisiyaga, z'abasiyaga andi osobola okuwa omufumbo ng'oli musiyazi nga byali mu kusomesa abaana. Omwana ow'obulenzi nga bulijjo ekimuganya okuyingira ebisiyaga omutima gukyamuli wa mukyala we, naye bamugambye basobola okukubotola Jjukina, basobola okukubotola Lupina nga naye bodde waka mukyala wo omubotola Jjukina. Kati omwana oba omusiigidde kifaananyi ki? Kuba osanga oba obufumbo bwobwo bwe bubadde bukyamukwatiridde obutafuuka musiyazi, naye olaze ow'obuwala nti osobola okusiyaga nga bw'oli omufumbo, olaze ow'obulenzi nti basobola okusiyaga nga bw'oli omufumbo. Oli n'agenda n'akubotola Lipina nawe n'okomayo waka n'obotola Jjukina. Bye bali ku radio ya Buganda, bye bali mu kuyisa abo abaagobyeko obuseegu. Bye biri ku radio ya Buganda kwe mwagobye obuseegu. Bisiyaga buli lunaku, bisiyaga abaana baffe amatu gaabwe n'emitwe gyabwe gijjudde ekigambo bisiyaga. Kakati n'ebisiyaga batandise okugugolinga bamanye effekti zaabyo na ngeri ki gye bayinza okubyejjanjabamu. Batandise okubinoonyerezaako. Kuba abakulu mu Buganda buli lunaku basiiba ku kimu bisiyaga. CBS ekuba wala mu byalo yonna abasiyazi batuuka dda. Naye ng'oli ku radio ya Buganda kwoyogerera ebisiyaga enkyomujega najja n'asimba ebinnyo nti tukooye obuseegu e Buganda. Encabu bwanika ne bujjambu tukooye obuseegu e Buganda. Tukooye abantu abayisaamu ne mulonda amaaso ali ku radio ya Buganda kwayogerera ebisiyaga. Ebisiyaga bikufunamu mu ngeri yonna. Nakugamba nti ebisiyaga bifaanana mwami Bebe Cool sigambye nti musiyazi.
ne bebe kulu ye musajja yakolanga amawulire mu ngeri zonna oba malungi oba mabi azironga azigamuwandiiseeko kakati byebisiyaga bwaba bebe kulu asobola okulinnya ku mmeeza ya Nnaabagereka ekivumirirwa e Buganda naye ng'agirinnyeeko mawulire kumuwandiikako mu ngeri yonna n'ebisiyaga kye kimu gwe mu mbeera yonna muwobyogererako bo bibya bisiko walinga kubanga toyina kyogenda kwogera kikuba bisiyaga oba kigoba bisiyaga mu Uganda ebitatongozebwangako nti ddembe lyo okubirya kireza kyonna kyobyogerako kiba kibikolera kibeera kibukala mu mitwe gy'abantu naye oli n'akulaga nti yagobye ennyimba eziwemula naye atakkiriza ebisiyaga bifuuke ebipromotinze programu eyo ebisponsorinze programu eyo ebisiyaga biyitire ku radio ya Buganda nga kwe boogerera ebisiyaga kigambo bisiyaga n'engeri gye babiryamu mwe mwabadde mulowooza nti Bwanika ali mu kkuba Kyagulanyi Bwanika tali mu kkuba Kyagulanyi Bwanika yabadde abuulira abantu bisiyaga ngeri gye byopaletingamu oli n'ayogera tosobola okubirya ng'oli mufumbo kitegeeza abaana abawala oba ekibadde kikyabaganya okubirya baagala nnyo ba boyfriend baabwe naye ate babagambye osobola okusigaza boyfriend wo nga bw'obirya abaana ab'obulenzi balabika babadde batya okubirya olw'okuba bakyali bagundiivu mu mukwano gwabwe era nga babitya n'okubakutula ppata zaabwe ez'obusajja nga bayinza obutaddamu kuyimirira mu ngeri eri nnomo ng'abasajja kakati abawadde option abawadde solution tebisiyaga osobola okubirya n'osigalanga naawe ogenda n'olya bakkoze okoza naawe omuwala bakkoze okoza temutya byangu nnyo osobola okubibeeramu ng'oli tusimu kaadizi okola eno n'eri nga mulimu ebyo ebyekisiru ku radio ya Buganda ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga kwe munnyonnyola generation bute ebisiyaga we byopaletinga ku radio ya Ssaabasajja Kabaka ku radio ya nnyinimu ku radio ya Buganda nga kwe mulimu kusomesereza abaana ba Buganda enkozesa y'ebisiyaga Bwanika n'atuula nga yenna agadadde n'agamba nti bangi beekweka ndi mufumbo ate gwe toli mufumbo naye abasiyazi basobola okubeera abafumbo ng'ate basiyazi mwe mwerabidde nti omusajja tali mu kkuba Kyagulanyi omusajja ali mu kupromotingira bisiyaga ku radio ya Buganda mwe mulowooza nti bino byonna Bwanika abikola kkuba Kyagulanyi golowooza ye musiru omusajja apromotinga bisiyaga na nkozesa yabyo era akulaga nti tebirina effekiti yonna ku bufumbo naye ng'oli yagobye ennyimba eziwemula ku radio ya Buganda ekitaalibadde kibi era ffenna twavuddeyo ne tukkanyako ak'olumu nti wadde tutera okwawukana era twakkiriziganya nti twalemana naye ku mulundi guno tukkiriziganyiza nti kino ensonga ntuufu ku lw'obuwangwa n'ennono kubanga waliwo ebisobola okuba ebitwawula naye olulimi lwe tuba tuyombera mu Luganda nga ne tuba tukkiriziganyiza mu Luganda kitegeeza tusooke tutaakirize olulimi Oluganda ffenna ne tukkiriziganya Bwanika n'agenda ku radio ya Buganda nga kwabuulira abaana enkozesa y'ebisiyaga nga kwagambira omwana nti osobola okubeera simuttu osobola okubeera omufumbo mu kaseera ke kamu ng'ate oli musiyazi osobola okubeera omusiyazi mu kaseera ke kamu ng'ate olina boyfriend era osobola okubeera omusiyazi mu kaseera ke kamu ng'ate olina omukyala ewaka ku radio ya Buganda ekitegeeza mwabadde ne kyemuyisaawo ekirala wakati mu kuleeta emboozi ya liripazo nga mufuninga diversion nga wali mu 7 alina kyayiseewo gwe ate ennyimba ze waweze zimaze ebbanga ki nga zizannya ye kyagamba enkudi yagiwulidde eggulo enkudi emaze omwaka mulamba ku eya yagirabye eggulo nti eyonoona olulimi Oluganda era lwe yavuddeyo okugikomentinga ku lwaki wavuddeyo mu kaseera kano okugikomentinga ku bulijjo oli luddawo n'okigoba ne tukkiriziganya ffenna era ne tukwebaza ekibadde kitutte ebbanga okufuna okwebazibwako okuva gye tuli nga kujja gy'oli naye wakati nga mwakagoba ennyimba enkudi muleeseeko bisiyaga temugamba enkudi nkyamu nnyo okusinga ebisiyaga
kasajja katudde kasajja kakulu kali kuli kasomesa baana nkozesa ya bisiyaga oyo anagambira nti yesi musiyaza abimanyiro bimanya ntoso okubiryanga ate oli mufumbo yabigezesaako yedde okubimanya abasajja bali ku project kakati bagyogera ddala namunswa n'ebintu ebyesittaza babireetera ddala ku mikutu gya Buganda ku radio ya Ssaabasajja Kabaka nga kwotadde ebigambo ebinene bwe bityo omwana n'omugamba nti osobola okulya ebisiyaga ate ng'oli mufumbo nazzi kuno mwe temumanyi nsonga lwaki bakitaffe baatuwasizanga abakazi ate nga tukyali baana bato bakitaffe baatuwasizanga abakazi lwa nsonga balina emise gye baalinga batwewaza omuli okugula abakazi omuli okufuuka omwenzi w'okukyalo kawula baatuteekateekanga kubanga obufumbo bwe bwateekateeka omuvubuka n'akulira mu bwo naye mmwe abavubuka b'ennaku zino mufuuka abasajja nga temunnawasa ne musooka mu ggulu by'abakazi kubanga mwamanyira single life zammwe naye omwana ava buto ng'avudde ewannyina ne kitaawe wali nga bamuteekeddeteekeddewo mu luli okugenda otutandika okumulabiryanga omwana n'akulira mu bufumbo n'akula nga diversion nga ebizibu ebibeera mu bufumbo abimanyi n'amasanyu agabeera mu mafumbo ng'agamanyi era ng'ebizibu we bijja agumiikiriza oba abisikisiza amasanyu kubanga kino akimanyi kyakulidde mutakyaswa kubeera mu wuulu tabangako yekka Buganda bwatuteekateekanga musajja yeyawasizanga mutabani w'omwana ne mugenda ewa tata wa Scovia mwami seerabira kitaawo n'agenda n'ayogera ne mukulu munne kyovola abavubuka bedda tebaayinanga n'amaanyi gagoba bakazi kubanga si be babanga babawasa bakazi babanga baba kitaabwe bwe babawasiza lwakubeewaza mizezeze ng'ejo ali mu bufumbo kakati mwakuba ebisiyaga wakati ey'embisi nsonyi wakosa olulimi olwo nange binsukkako ali mu bufumbo wakati institution yokka gye tubadde tusigazaawo mwe tukyakkaanyiza atikubamu ebituli eno waliyo ba Museveni abaleese ddeeni emmaka waliyo ba Museveni abaleese abasajja mbusima abakwata abaana abajja na nnyina mu maka baleese emboozi simanyanga obutwa mu maka byonna bigendereramu kusattula institution ya bufumbo kubanga institution y'obufumbo mwe mutera okuva abaana abalongoofu basajja yensonga lwaki baagala nnyo okuwasa abakazi nga nnyina ne kitaawe bafumbo oyo amamanyi kibayita obufumbo naye jja kuwasa omwana wa nakyombekedde bw'alinoba tuula akuba katya era ne bwali mugaddayo omukazi aguma nti gwe nga tewaguma maama n'obufumbo babuyingidde oyimirira otya ku radio ya Buganda nga gwe abuulira abavubuka nti osobola okubeera omufumbo ng'era oli musiyasi kyokka ku radio ya Buganda y'emu kwe mutugamba kwe mwagobya ennyimba eziwemula mwe mulowooza bwanika bw'aba ayogera ku bisiyaga aba avuma Bobi Wine just Bobi Wine amukozesanga beiti okusikayo akasente kenti nze naboogeddeko bakama bange kati wuuyo atadde omusomo mulamba ku radio Kyagulanyi agamba mufumbo naye osobola okubeera omusiyazi ng'ate oli mufumbo basajja bangi abasiyazi ng'ate bafumbo bawala bangi abasiyazi ng'ate bafumbo leka naawe kulina eddagala eryajja kizibu nnyo okubeera omusiyazi ng'ate oli mufumbo golooza aba avuga kyekyo aba akuba kalango ka bisiyaga aba ali mu kutambuza bisiyaga nemwe mubibuusa amaaso ebintu ng'ebyo ne mulowooza nti abeera mu kwataakinga Kyagulanyi awo abeera tali mu kwataakinga Kyagulanyi abeera mu kumulimu gwa kubunyisa bisiyaga mwenna abalwanyisa ebisiyaga mu Uganda lwaki ng'ebisiyaga biyita ku radio y'eggwanga ya Buganda mwe mwenna abalwanyisa ennimi embi mu lulimi lwaffe oba mu nnono zaffe emize emibi n'amayisa amabi mu lulimi lwaffe oba mu nnono zaffe ekintu ekyo muyino kikomya mbagirawo Buganda tetulya bisiyaga era mu nnono zaffe temuli bisiyaga teziyinza kufuuka discussion mu baana b'omu byalo oli n'akireeta nga takyambaza wakiri guyita omukwano ogw'ekyennyume lwaki guyita omukwano ogw'ekyennyume obuzeebuze omuto obuzeebuze omuwere ze nakula
kutuuka wano nga mmanyi abakazi abakulu tebambala nnika era lumu nabuuzaako nnyabo lwaki abakazi abakulu maama tebambala mpale pyapya kubanga nali sigirabangako eyiye ng'era mmanyi bo tebagenda mmanju jajja akkiriranga ano gadoodo mpola mpola yeebuzaabuza atyo akkiriranga ano gadoodo ogenda okulaba avuddeyo ne budoodo nga 3-4 madde njagala gottagottako wano ku bukatunkumanyi naye ng'ava mmanju twakuzibwa ng'ebintu byonna ebyesittaza tubikweka abaana bwe kibanga ekigambo omukwano ogw'emabega gufuuse discussion ku radio ya Buganda golowooza obeera toyambako kukiyingiza mu baana kuba gye basomera waliyo bawala bannaabo ababakwana twajjirwa ne single school zino nazo ziri awo manye ebisiyaga biyitidde nnyo mu madiini andigega nannyini single schools agasinga eri waliyo amukuba akaama muwala munne kyokka alina boyfriend we Petero bwe bava mu primary bakwata masomero mala tata Petero yali mwavu nga ye tasobola kumutwala kuwa kimanya ku kisubi hayo oba buddo n'amutwala eyo emmanga mukyala akolera eyo ebibiina bye ebya senior wano n'agenda eno naye ng'akawala kakyayagala Petero waako era nga kalinze luwummula kadde wa Petero waako naye yarabbi nga wano waliwo kalimingo byakaperereza Ana agenda okuwulira nga Mayiga agambye nti awo Bwanika agambye osooka okusigaza boyfriend wo naye ng'eno naawe bwe bakunuuna akalimi osobola okusigaza girlfriend wo naawe ng'eno we bakubotola lwaki mutwesittaza kuno okwesittala kwa nnabaki kwe mwesittaza eggwanga lyaffe Buganda ebisiyaga byafuukako discussion ewaffe Buganda olowooza bitandikidde ku mulembe guno bisiyaga byaliibwanga kuva ku mirembe gy'edda era lwakuganda tolina kuwemukira bunyolongo e Buganda atalidda naye naawe we tukwatawo ebisiyaga byaliibwanga tubimanyi n'ab'enkiza abaabirya tubamanyi ne tebibangako discussion tewali kyakulwanyisa kisinga kukuba yigino contempt card musiyaga buli lwakukuba ebisiyaga n'obikuba contempt card osobola okubiwangula kuba byaliwo okuva dda lwaki byandadde nnyo olowooza ku mulembe guno ate kuba biweredde lwaki bifunye tutumu ku mulembe guno ate kuba biweredde anko yaŋŋambye ntaddeko neyanza taata akuddizeewo ow'ekitiibwa Allah lwaki bisinze kwandaalira ate ku mulembe guno kuba biweredde eri gye bataabiwerera tebyayina mulyango nze nakula siwuliranga ku kigambo bisiike yebe jjajja kwogera mukwano ogw'ekyennyumanyuma omukwano ogw'ebikuku niwo oba gwe guti ogwo jjukira fe omukwano tumanyi bino nti Asirafu Ssemwanga mukwano gwange Akireewo Kivumbi mukwano gwange kakati we bagamba nga tetukkiriza mukwano gwa bikuku oba tebakkiriza kubeera mukwano gwa muwala oba tebakkiriza kubeera mukwano osegeera nga tebatubikkulira nti omukwano ogw'ebikukujju guyita wali ewayita pupu mwe mwonoonye Buganda Mayiga mwonoonye Buganda musajja gwe oyonoonye Buganda radio ya Buganda yali ey'ekitiibwa ojja otya n'ogamba nti mpezeeko oluyimba lw'enkudi lwakubawo ddi lwakkiriza ddi manyi omusajja oyo ddandala nnyo nga bwe kyakkirizibwa ddi radio ya Buganda okuzannya ennyimba eziwemula ezo zewaweze mu bubuuzi obanga asiga ekifaananyi nti bulijjo tuzizannyira bulijjo tuyambako okutambuza obuseegu oluyimba lwa Bafana guluma n'asomye CBS eyo ya editinga oluyimba ne gufuuka guluma asomye guluma asomye olubadde olw'okuwemula ne lufuuka olw'okusomesa nti lwaki abayivu temubafaako ne batuuka okujeera ng'abataasoma olwomugenda kuwa abantu ki inspiration oba baana abato inspiration mugenda ba inspiration ki okusoma ng'ate omulembe guno guluma basomye n'ebyeditinga kubanga empewo za Buganda tezakkirizibwangako kintu kiwemula ate omujega jjambu mpezeeko ennyimba eziwemula nga bwe zaakubwako dde weerota ekintu ekitakkirizibwa weerota ekintu ekitakkirizibwa kyatandika ddi
radio ya Buganda okubanga yeyina okuwera ennyimba eziwemula. Ebyo ebintu tebiina na kwogerwako mu lujjudde. Ebyo ebintu birina kukolebwa tekinikale. Ono ne mumusuula mu magezi n'ataddamu kuzannya wammwe ng'era bwe gubadde nti Buganda te-associating oba terina alliance yonna na muwemuzi era tekirina na kubeera discussion mu lubiri emmengo nga mwoyogerera oyo gasiya mu Bulange. Ennyimba z'abawemuzi bano tuziweze. Buganda yali ekkirizaako okukuba ennyimba eziwemula ku mpewo zaayo. Kakati tolina njawulo na ddala ebisiyaga tubiwese mu Uganda. Ebisiyaga bw'obiwera mu Uganda biba bifuuse topic, biba bifuuse discussion. Olunaku olwaleero buli mwana bw'alaba oluyimba enkudi nti Katikkiro yaluweza ajja kwebuuza lwaki yaluweze nti lwa buseguwo, omwana atandika okulwekubira obufaananyi obubwe. Manyi nazzi kuno ffe tetwayinanga vidiyo za nnyimba zino entambi ezammwe ze muliko ab'omulembe guno. Naye nga basudde bw'ayimba ofiriminga ekyali mu ssabo. Ekyo nkakasa mwenna musobola okukitegeera bakulu bannange abalabye programu eno olunaku olwaleero. Ofiriminga oluyimba omuntu ng'anyumya emboozi. Kakati abaana abato abadde batawanga attention luyimba olwo baana abaga nti Katikkiro yabuweze bagenda kutandika oddufiriminga balufiireko era beebuuze lwaki lwaweereddwa. Ennyumba y'e Buganda terina kuyita mwoyo gasiya, terina kuyita mwoyo jjejjerebu, waweze ennyimba ez'abawemuzi e Buganda oba ku mpewo za Buganda nga bwe zakkirizibwako ddi. Nga bwe zakkirizibwako ddi waliwo anaŋŋambye ettoko sirawuleyeeko. Omulwayi omusawo ajjanjaba obulwadde okusinziira ku sipiidi yaabo. Omuntu bw'akugambanga nti nno twanguwe pima sipiidi gy'akozesa naawe gy'ogoba. Naye kaakati radio yemu kwe kuli babwanika. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.